Mukama waffe yeebazibwe. Manyi wateredde dda oliniizenze mukwano gwo Boaz. Boaz ava wali ku Light of Christ Church. Ekiwonvu tukyetira eky'omukisa era n'omuliro. Nkwaniriza ku programu eno sumululwa leero. Njagala osumululwe leero, saagala osumululwe enkya. Ku Light of Christ Church tuli Mutundwe. Kigagga bw'obanga olinnye taxi okuva e Kampala, okuva Masaka Road, okuva Ntebe Road, yonna gy'oba ovudde, taxi zikuteeke Ekitebi ku bitaala. Oba bw'oba ovuga tuuka ku Kitebi ku bitaala. Kwata Mutundwe Road katono nnyo mu kakoona ku Buhamps, bw'otunula mu maaso olaba ekipande kyaffe ekinene ekiriko Light of Christ Church. Ekyenjawulo ekiri ku Light of Christ Church wiiki eno yonna gwatanajja wasubiddwa dda, tulina okusiiba n'okusaba kwa nnaku 7. Mu butuufu twava ku Mande wetuukidde olwaliro olwokuna nga tutambuddeko akagendo. Tusaba tusiiba ebikoligo bikutuka, waliwo okusabirwa okw'amaanyi. Mu butuufu oba oyagala okundaba oba oyogereko nange muntu ku muntu. Mu nnaku zino ndi wa layisi nnyo ennaku zino ez'okusiiba. Kyeŋŋamba nti Omuganda agamba nti n'ow'emmindi asena, mbeerawo buli woba oyagalidde okundaba mu kusaba kuno ne mu kusiiba kuno. Kale tubeera ne services wiiki yonna ng'oggyeko kuno okusaba kati mu nnaku gye tuli wiiki eno. Naye singa tebadde eno, ku Mande tuba n'okusaba, ku Lwokusatu, ku Lwokutaano tuba n'okusaba, ne ku Sande service 3. Emu esooka etandika ku ssaawa 2 paka essaawa 3 n'eddakiika 55, ey'okubiri n'etandika essaawa 4, ey'okusatu n'etandika essaawa 10:30 paka 2 awo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kaakati mukwano gwange nga ngenda okusaba, nkwaniriza gamba muno nti Boaz azze alina kyayagala okutugamba. Kaakati kansabe nga bw'omuyita era nga bwetegeka bw'ofuna ka peeni awo, kubanga ebintu ebyange oluusi bigenderako n'okuwandiika. Mukama wange Yesu, njagala okwebaza kubanga ompadde omukisa okwogera eri ensi, okwogera eri eggwanga, okwogera eri ekkanisa n'eri abantu bo, eri abaana bo. Nsaba ompeereza Omwoyo wo Omutukuvu bwe mba njogera, ebigambo bye njogera bitegeerekeke, wabeewo omukyala oba omwami ayambibwa. Oluvannyuma lwa bino byonna Kristo obeere ng'ogulumiziddwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale Katonda ataggwaawo. Kaakati mukwano gwange njagala nkomekkereze n'ekitundu ekitonotono ekikwata ku kutula sotayi. Mangu njabulemu. Bino ebintu bye njogerako biwanvu nnyo. N'olw'okuba nti njagala nkuyambe eggwali eyo ku mukutu, njagala njabulemu mangu. Kaakati bw'oba ng'oyambiddwa mu ngeri yonna, oba ng'obuzaabuziddwa mu ngeri yonna, mpeereza message ku ssimu zange weeziri awo, nja kubeera nga nkuddamu. Oba oyinza n'okugenda ku YouTube owandikemu Dream TV sumululwa leero, linki ejja kubanga ejja. Teekayo komenti yo, oyambiddwa otya, osumuluddwa otya, kiki wandyagadde obeere ng'osumululwamu. Mukama ajja kuwa omukisa. Tegeera butegeezi deeti leero ziri mmeka, onoonye linki eyo ojja kuba ng'ogiraba. Kaakati olwaleero nga ngenda mu maaso nga tukutula sotayi, waliwo ekigambo kirindoza katusooke tukisomemukko ekiri mu kubala essula ya 30. Nakisoma na luli essula ya 30 onyola olwokubiri lugamba omusajja bw'aneeyamanga obweyamo eri Mukama, ekyo kimu, oba bw'anaalayiranga ekirayiro okulagaanya obulamu bwe n'endagaano, tavumisanga kigambo kye, anaakolanga byonna bwe biri ebifuluma mu kamwa ke. Kaakati olw'okuba nti njogera ku sotayi ekimu ku bigitondawo ze vows, okulagaana, okulagaanya, okusuubiza ebyo. Kaakati Bayibuli egamba nti tovumisanga kigambo kyo. Ne sotayi olw'okuba nti tetugasa, etubonyaabonya, etutawaanya, etulemesezza okugenda mu maaso, bwe tuba twagala ogyekutulako tuleme kukola ng'ekigambo kye twayogera bwe kifaanana, kye tukola kaakati tutandika okulwanyisa vows
zetwakola zonna nga tukyamuukiridde. Oli oyagadde omuntu otandise omusuubiza ensi n'eggulu. Vows zikola ekintu kinene nnyo mu kutondebwa oba mu kusima omusingi ogwa sotai ekubonyaabonya kaakati. Vow ne commitments zonna ze wayogera biyinza okuba nga bye bintu ebikutawaanya. Kaakati bwe tuba tumenya sotai tulumba vows, biki bye wayogera? Abamu bakyamuka ne basanyuka nnyo ne batandika okwogera ebigambo ebitali bya bulijjo. Kaakati bwe tuba tujjukira ebigambo ebyo ne tutandika okubyekutulako, okubyemasulako, ebyo twayogera renounce n'obyemasulako n'obiyimiriza n'ogamba nti tokyali kimu n'ebyo, ate ebigambo bye twayogera ne tubyenenya. Tulina okwenenya ne tugamba Mukama atusaasire olw'ebigambo bye twayogera ebyali bitasaana kwogera. Ate bwe tumala okubyenenya ne tubikutula mu linnya erya Yesu Kristo. Katugambe ebigambo nga siri kukyawa, ngenda kwagala okutuusa okufa, bwe siri kuzaalira sizaaliranga omuntu omulala yenna, bwe siri kufumbira waakiri ntabukiranga nfiiranga kwanjula, nfiiranga ku mbaga. Those things ebifaanana bwe bityo. Abantu bagenda ne beeyama ebintu oluusi batasobola kutuukiriza. Ne bwe ndigenda wa sigenda kufumbirwa, ne bw'oliba ofudde ndikwekuumira ndibeerawo sirifumbirwa muntu mulala yenna. Ezo vows ezo, ebyo ebintu ebifaanana bwe bityo tutera tubirayirira mu kkanisa, kubanga mu kkanisa sotai yaayo simbi, ebeera nnungi ekkuumira ku mwagalwawo. Naye akati waliwo ebigambo bino nti nja kwagala emirembe gyonna, kiteekwa kubeera kya mu kkanisa, si wali mu kayembe omusisinkanye ne bakwagalira eyo oba mu kaloogi oba wali ng'ogenda ku luzzi. Kaakati okisanyuse nnyo, otandise okulagaanya omuntu buli kintu kyonna ekitoogerekeka. Sigenda kulaba musajja mulala yenna, ne bwe nkola ntya, ne bwe nfanga, oba bali tuziika ffembi. Ezo vows ezo kankubuli omuntu obyogera ng'alinga atabiwulira, naye eri emitima gye bigenda mizibu nnyo jjo tegimanyi kusaaga. Jijja nga oli asaba ekintu kyewayogera nga tokituukiriza, nga tokuumye ekigambo kyo. Kaakati ezo baziyita spoken commitments. Weekomitinga twagala obikola eki obitaggulule, kyekigambo ekituufu, obigattulule. Commitments ze wakola toyagala bibeere nga bwe walayira, toyagala bibeere nga bwe wayogera, toyagala bibeere nga bwe weekomitinga. Kaakati kyolina okukola, oyagala ebintu ebyo bibeere nga bikola bitaggululwa. Kati olina kukyogera mu kamwa, kyogere nga luli bwe wakyogera, ogambe nti si kyakirimu mu linnya erya Yesu Kristo. Olwaleero nkiyimiriza, olwaleero nkimenya, njogera mu linnya ettukuvu erya Mukama waffe Yesu Kristo, ng'Omwoyo Omutukuvu ye mujulizi. Eyo unholy sotai, evil devilic sotai njikutula olwaleero wansi w'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Kaakati waliwo ebintu ebimu oluusi byokola n'owulira nga birina engeri gye bikosezza, oluusi twogera nga tukyamuukirira. Naye wano Sulemaani alina ekigambo kye yatugamba. Sulemaani alina ekigambo kye yatugamba mu ngeri 23 n'agamba nti akuuma akamwa ke n'olulimi lwe awonya emmeeme ye obutafuna buzibu. Ze ngero 23. Nze nkijja mu Luzungu naye nnyinza okuba nga sikwatagana nnyo naawe mu Luganda, naye ne mu Luganda nnyinza okukinoonyaako. Ngero 21 weeyayo, ngero 21 nnyinza okukinoonyaako wano, ngero 23. Yes. Kaakati Bayibuli ena ekyegamba nti buli akuuma akamwa ke n'olulimi lwe akuuma emmeeme ye obutalaba nnaku. Njagala okutegeeza nti akamwa kano kalina amaanyi g'otolabanga, olulimi lulina amaanyi g'otolabanga. Olulimi luyinza okukuleetera obuzibu, emitawaana mu bulamu bwo kumpi paka kufa. Lulina obuyinza. Olaba Katonda mu kutonda ensi eno yonna yagitonza lulimi, wabeewo kino, wabeewo kiri, kamwa ke nga kekoogera, wabeewo kino, wabeewo kiri. Ate naffe Bayibuli egamba tuli bakatonda abato. Naffe ebintu bye twogera binywera.
kakati olulimi lwo luyinza okuyingiza mu busibe bw'otogenda kuvaamu. Olwaleero njagala okimanye nga njogera naawe, Yesu Kristo ayagala ofuuke wa ddembe. Yesu Kristo bw'ali kufuula ow'eddembe, ogenda kubeera wa ddembe ddala. Era ekyo kyenkwagaza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kakati ekirala ky'eggamba, oyinza okuba ng'oli mu sotaani naye nga yagikuleetera owulira omukyawa, naye ng'ate akwesibyeko, ajja mu birooto, ajja mu birowoozo, akulemeseza. Ayinza n'okuba akusanga mu kkubo n'agamba nti goli wange, naye ng'omuntu yayogera ekyo oluusi yakukwata bukwasi. Yakukwata bukwasi. Kakati sotayi teriiko nti bakukwata bukwasi oba bakwagala mirembe. Oli nawaba yakukwata bukwasi era sotayi ebeerawo. N'obeera nga buli kaseera omuntu oli yakukwata ajja mu bwongo ne bwoba ofumbiddwa. Ogugumuka ofuna ebirooto ng'olinganga omusajja oli yakukwata yakomyewo, n'odduka mu bufumbo n'amaka ne gakutama. Kati oyinza okuba ng'omuntu gw'oli naye mu sotayi ate omulinako ensonga yakukyawa, manya wamukyawa, wamukyawa. Oba ayinza okuba nga tiyakukwata bukwasi naye nga yakusuubiza ensi n'eggulu, n'akulekesaayo n'okusoma, n'akujja ne ku muntu gwe wali yagala ofumbirwe, naye ate n'amala n'akwekuba naye n'akulekaawo. Kakati nga wetwogerera oli mukambwe nnyo ku muntu oyo, wadde ajja mu birooto, agaanidde mu birooto, agaanidde mu bwongo obwo omusanga, naye owulira oli mukambwe nnyo gy'ali, tomwetaaga. Ya taking advantage of you. Yali akuwa ssente, yali akulabirira, yali akusomesa, n'amala n'akwefuulira, n'akufunyisa embuto ezimu n'agamba zijjeemu, ezasimattukawo abaana obalina. Kati owulira olina engeri gy'omukyawamu, Kati bwe tuba nga tukutula sotayi, ekirala ky'olina okukola musonyiwe. Okusonyiwa kitegeeza okusumulula omusibe okuva mu kkomera. Musumulule. Naye waliyo amakomera agamu nga bw'osiba omusibe mu kkomera bakugamba nti muliise uleetanga ssente ez'okulabirira omusibe ono. Kati n'oba nga ggwe oleeta emmere, oleeta caayi, oleeta obuugi, oleeta obutunda, oba bawa ssente bo ne babigula. Kaakati bw'osonyiwa oba osumuludde omusibe okuva mu kkomera, ate naawe oba ogenda kufuna obuweerero kubanga togenda kuddamu mmuliikiriza ng'ali mu kkomera. Musonyiwe. Bw'omusonyiwa omusumulula agenda yonna gy'ayagala. Ate bw'omusonyiwa nga kiviire ddala ku mutima, sigambye kwesonyiwa, nkugambye kumusonyiwa. Okusonyiwa kitegeeza okujjukira obulumi obwakutuusibwako ng'olina emirembe. Tokyamuka, towulya nnaku, tokaaba. Omuntu yakutuusaako akabi ne bw'omusanga owulira nga kya bulijjo. Naye oba tonnamusonyiwa, bw'omulabako owulira oyagala kwabika, otandika okuweekeera ng'ayagala okulwana. Ne bw'omusonyiira ddala n'omutamu mutima gwo, oba omusumuludde agende yonna gy'ayagala, ate naawe oba weesumuludde. Abantu be tuli nabo mu sotayi abamu nga tetubeetaaga, tubalinako ensonga. Kye tukola tubasonyiwe, sonyiwa omukazi oyo. Wadde bagamba nti wamwagala oluvannyuma lw'okukuloga obulozi. Bwakusinga kuba ali wamwagala oluvannyuma lw'okukuloga, bagamba nti omukazi oyo yakwagala kuba yamala kukuloga. Kaakati owulira bikuluma nnyo. Oba kiyinza okuba ku mukazi nga bagamba nti omusajja oyo yakwagala n'akuzaalamu n'abaana kuba yamala kukola ki? Kukuloga. Kaakati musonyiwe, kubanga naawe era gwakusinga, kubanga lwaki wali tewali musabi, mpozi nga tewali mulokole. Naye wali olina okubeera omusabi baleme kukuloga. Kaakati musonyiwe agende afune omuntu omulala, oba yeyagalire mu bufumbo bwe, oba agende eyo yonna gy'ali bagenze. Bw'omusonyiwa n'agenda, emmeeme ye etereera. Naawe ofuna omuntu otereera, otandika n'okufuna ebirooto byo nga bipya nga takyalimu eby'obuwanguzi ng'omuwangudde mu linnya ettukuvu erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kaakati ekyo nga tukimaze, njagala tugende ddala ku ngeri eri. Amadaala galinga abiri ge njagala omanye olwaleero nga tukutula sotayi. Ekisookera ddala nga tukutulya ddala tutuuse kaakati ddala ku kinyusi eky'okukutula sotayi, njagala ogyekutuleko, girinawusinge, gyekunkumule, gyekokkole.
simanyi kigambo kituufu kitegeeza kolera nsinga mu Luganda. Gyekokole, givumirire. Kakati njagala ogyekutuleko. Era ekyo bw'oba ogyekutulako n'omuntu yenna oba n'abantu bonna. Kyova olaba nti okusaba kuno okw'okweyawulako kulungi. Mu kusaba okw'okweyawulako oyogera ebigambo byonna. Bw'oyinza okuba ng'olina essottaayi ey'abantu abawera 50, ey'abantu 100, kisinziira amaanyi go gaali genkana wa gye watabaalira. Olina abantu 3, olina akatabo ko kajjudde n'amasimu gaabwe. Genda weeyawuleko. Kubanga oyinza ogaa nti bwe naayogerera mu kkanisa tebampulire, siiswale. Genda weeyawuleko. Genda gy'osabira. Oyinza n'okugenda ku kkanisa olunaku olutali lwa kusaba. Luyinza n'okuba olw'okusaba naye nga ggwe olina akafo ko w'otudde olwanagana n'essottaayi eno. Kaakati otandike okwogera n'ebigambo byo. Oyinza obutawuganira nsi yonna kuwulira. Nebeera audible enough nga eddoboozi oliwulikika bulungi nnyo. Kubanga zino ssottaayi twazitondawo nga twogera era nga n'ebigambo byaffe biwulikika. Kati bwe tuba nga tuzikutula era ebigambo byaffe birina okuwulikika mu linnya erya Yesu. Ssottaayi tuzikutula mu linnya erya Yesu Kristo. Katugambe, oyinza okugamba nti mu linnya erya Yesu Kristo olwaleero nze gundi, yogera erinnya lyo, nze gundi gwe ali mu ssottaayi, nze gundi neekutulako olwaleero, nsazaamu olwaleero ssottaayi gye nayingiramu wakati wange ne gundi, omuntu mwogere, gye nayingiramu olwaleero kati nga oli musajja katugambe, ssottaayi gye nayingiramu n'endibassa, era ssottaayi eyo eyava mu ekikolwa kyogere. Kikolwa ki ekyagireeta? Ebikolwa bingi nga binnababuulirako. Idolizing oba idolization. Nti ekikolwa kye nayingiramu kyali kikolwa kiddala gwe kyojjukira obulungi ekiyinza okuba nga kyaleeta ssottaayi. Idolization, wali omuntu wamwegwanyiza n'omusiima, walina crush ku muntu oyo, kaakati naafuuka nga idol yo. Kaakati bw'obanga okutula ssottaayi ogamba nti neekutulako olwaleero ssottaayi gye nayingiramu wakati wange ne ndibassa nga yava mu idolization. Ebintu binkalubirira mu Luganda. Yava mu ekyo oba nali mwegwanyiza, oba ssottaayi gye nayingiramu wakati wange ne gundi ne nalugooti olw'okwegatta naye mu by'omukwano, oba ssottaayi gye nayingiramu wakati wange n'endi ku lwange gye nayingiramu era nga yava mu kikolwa eky'obweyamo, vows. Bwe tuba wateewo okuwa ekintu ekyaleeta ssottaayi eno, ki ekyagireeta, ki ekyagisimba? Kijjukire. Abantu abamu balina ebintu ebyekisiru bingi bakola mu kiseera kino. Waliwo abantu abakola house clubbing, onajja n'omuwala we, n'onajja n'omuwala we, n'oyinajja n'omuwala we, ne batandika okugwenyukira mu kisenge kimu bonna nga abantu balaba. Kati ebintu ebyo bireeta ssottaayi embi. Obwongo obwo bulina engeri gye bukosebwa ne butalagga mu ngeri ez'enjawulo. Kaakati kiki ekyaleeta ssottaayi ne bbaala, ssottaayi ne club nazibagamba nnyingi nnyo. Oyinza okuba nga buli lwebakeeka oloota oli mu kiraabu, buli lwebakeeka oloota oli mu kivulu, bw'olooteeka webakawo okuba endongo ne bakafeero abaafedda ozeeyo okuloota gye baakubiranga endongo, owulira ng'ozzeeyo. Kiki ekireeta ekyo? Kaakati wekyajja kitya? Kutula ssottaayi ogirina n'oluzzi, ogirina n'akatale, ogirina n'ekifo. Kiki ekyaleeta ekyo? Kaakati ssottaayi twogera nga twogera na ki kye tumanyi ekyagireeta. Nze gundi olwaleero neekutulako ssottaayi eyatondebwawo wakati wange ne gundi ng'eva mu kikolwa bwe kiti.
Kakati ebikolwa biyinza okuba ebingi munnange, biyinza okuba nga byonna byenjogeddeko ne byesoogeddeko byonna nga wabikola. Kakati byonna beera n'akapapulako wali woogenda ng'ogenza okukola ki okweyawulako ne Mukama. Tandika kukutula emu ku emu, kukutula ngeri yaleeta ki ekyaleeta, kutula kimu ku kimu mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate abamu ku mmwe temumanyi bulungi kusaba mumanyi okwogera naye abamu temumanyi kusaba bulungi. Waliwo enjawulo wakati w'essaala eya spiritual warfare, waliwo essaala eteesa ne Mukama, waliwo essaala eyita Katonda okuyingira mu nsonga. Kati abamu mugendeyo ne mukonfusinga, weetala n'okoowa nga tonaba na kwogera kyoyagala kwogera. Tuula ng'omwana asobezza mu maaso ga taata, mugambe taata nzize okusinziira ku Isaaya 1:18 tujje tuteese ffenna. Waliwo ekintu kye nayingiza mu bulamu nga kyagala kuvaamu, kubanga ate ekigambo kyo kigamba mu Matayo 15:13 nti buli kisimbe kyonna taata omugulu kyataasimba nti kigenda kusimbulwa. Kati ekindeese nyamba osimbuleyo ekintu ekitali kya bwa Katonda ekiri mu nze. Tuula awo yogera ngazza okwogera n'omukungu, yogera Mukama akusaasire. Kati kino kyetaagisa mwoyo wa Mukama kukka akukutuleko ekintu sitaani kyabadde akusibye mu bulago, kyabadde akusibye mu kiwato, kyabadde akusibye nga kikulemeddeko. Kaakati tuulaawo nga teweekonfusinga wekka. Yogera bulungi ebintu byo biwandiike, n'abantu bawandiike, n'ebyaleeta sotayi biwandiike, ogambe nti olwaliro njagala kubeera wa ddembe. Ekigambo kyo kigamba, wayogera mu Yokaana 8:3 nti bwe mulitegeera amazima, n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Mukama mutegeeze nti olwaliro nzudde amazima era njagala ganfuule wa ddembe. Amazima genzudde kwe kulaba nga nkutula sotayi eno gye nayingiramu, era otandike ogikutula, otandike okulwanagana nayo. Yesu alina kye yagamba wano mu Yokaana 8:31-32. Awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abaamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala, olwa 3:2, era mulitegeera amazima, n'amazima gali bafuula baddembe. Yesu mutegeeze nzize kubeera wa ddembe, ntegedde amazima, nina ensobi ze nakola, ne wabaawo ebintu ebyayingira mu bulamu bwange. Naye kaakati nga bw'oyogera mu kigambo kyo Matayo 15:13 ogamba nti buli kisimbe kyonna taata ow'omuggulu kyataasimba ekyo kigenda kusimbulwa. Mukama nzize osimbule buli kigambo kyonna, osimbule buli kigambo kyonna ekiri mu nze kyotasimba. Njagala olwaleero okisimbule okuva mu bulamu bwange mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ekikulu njagala otegere nti ng'okutula ebintu bino olina okubeera n'ebyawandiikibwa. Era bw'omalaawo Yesu mulumirize, mugambe nti Yokaana 8:36 ogamba nti kale omwana bw'ali bafuula ab'eddembe muliba baddembe ddala. Mukama wange Yesu nzize omufuula ow'eddembe, nfuula wa ddembe ddala mu bulamu bwange mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kaakati ekintu ekirala kyenyinza okugamba ekisembayo ky'olina okukola, wale kaakati tubadde twegaana, naye akati njagala tukutule ate tuteeke ekkomo ku sotayi, gikutule ate teeka ekkomo ku ungodless sotayi, era ng'okozesa ebigambo byebimu. Ekikulu abamu mugenda ne mwagala okwekweka mu kusaba nga muli confused, ne mulowooza nti ne Katonda ali confused nga ggwe. Togamba nti Mukama nsonyiwa ebyo byange bye nakola. Nedda, sotayi tegenda bw'eti. Sotayi oyogera ekigambo. Olwayo neekutulako gundi, to generalizinga bibi bye wakola bingi nnyo. Beera nga Dawudi bwe yagamba bwe yamala okutta Yoleya, yayogera atya ng'agenza okwenenya, onsaasire mu kibi eky'okuyiwa omusaayi. Takigattiriza, tunesolooza nti ekyokka Dawudi kye yalina ebirala bingi nnyo. Naye kino ky'owulira nga kikugenze wala, kikubojja ku lwonzi, kyogereko. Bw'okyogerako amaanyi gaakyo gakutuka. Buli lw'okyogerako amaanyi gaakyo gakkakkana. Kakati bw'obanga obreakinga sotayi,
kikole ng'oyogera, yogerera ddala ng'owulikika mu buyinza obuli mu linnya erya Yesu Kristo. Waliwo abantu oluusi be tutegana nabo ku kkanisa n'omugamba saba, bw'olaba ng'oli eri olaba asabira ddala nnyo nnyo, bw'omusemberera ogenda okuwulira nabo omutyako okutuba nga talina kyayogera. Kakati gwe yogera eddoboozi lyo liwulirwe mu linnya erya Yesu Kristo. Gaye nti olwaleero mmenya, olwaleero nkomya, buli sota eteri ya bwakatonda ebadde ku bulamu bwange, eyatondebwa wakati wange ne gundi, eyatondebwa wakati wange n'ekifo gundi, eyatondebwa wakati wange n'embeera bweti, eyajja olw'ensonga bweti ne bweti, eyo ensonga ensota njikutula, njimenya, njiwangula. Olwaleero girinnye, gisambirire, gituuleko, gigambe nti nkuwangudde olwaleero. Kakati awo bw'olaba nti ogikubye ekigwo wansi, mu butuufu bw'osaba owulira ng'essaala yo leero erina kyekoze okusinga bulijjo. Kati bw'owulira ng'ogisirinnyeko, ng'ogiwangudde n'okugirinyirira, owulira emirembe mu mutima gwo, girinyirire, gisambirire, gikumeko omuliro mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kyenkubuulya kiri kimu nti bw'omala gikutula ate oyinza okulaba nga omuntu oyo gw'obadde naye musotaayi atazze mu maanyi. Mukama aba akutegeeza nti wamukubye, waliwo ekyamutuuseeko, kakati ayagala kukanga, ddamu omukube buto, ekiseera kigenda kutuuka abenga muye temukyali wadde otwanyi otudda okulwanagana naawe. Essaala oluusi bwe tusaba essaala zino ez'okwekutulako n'okwesumulula, ebintu biri bye tukuba birina engeri gye bituddiramukko okwagala otulaga nti kaba kabonero akategeeza nti kyewakoze nakitegedde kuba giri myoyo giraba mu nsi ey'emwoyo. Kakati kyenkutegeeza nti waliwo amaanyi mu Kristo, waliwo amaanyi agayinza okukusumulula. Bw'oba ng'otabuddwa, mpeereza message, oyinza obutankubira, mpeereza audio ku WhatsApp kwendi, oyinza okumpeereza voice, nja kukuddamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Oba oyambiddwa nakyo kimpeereze, oba okyayagala okunnyonnyolwa nakyo kimpeereze. Ate ne ku YouTube nabategeeza gye tuli, wandika Dream TV oteekawo sumululwa leero, date gimanye ki kwe nayogerera ebyoyagala ebyakukwatako. Kakati bw'oyogera, bw'ogendayo weerezayo komenti yo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Weereza komenti yo, era ne komenti yo nja kuba nga nkuddamu bulungi nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nvaali ku Light of Christ Church. Wiiki eno nabagambye tuli mu kusiiba, tuli mu kusaba. Nja kubanga oyinza n'okujja n'enkuyambako okukutula sotaayi, n'enkusiiga amafuta, manyi nga Mukama ajja kukuwa emirembe. Nkwagala nnyo, nze Boaz, tujja kuddamu tusinkane, tofanga nga tolokose. Mukama akunkuumire, beera bulungi.